ajjukidde wano munywanyi waffe omuyita Alimpa Ronald Sekawere ne baba Alimpa Ronald ebizibu nebimukedde we yagwira kabenje ebizibu byali abiyina yakazaala omwana ebizibu bikomyewo abajjukira omwaka oguwedde ndoza ali boxing day Christmas season awo nga we yatambula ekivulu ekyali side z'omulaka yeeyo wano side lyanto bayitawo ekyalo bakiyitaani ye bannange ekyabigondo side zeeyo ekivulu ekyali yabajjukira obulungi embeera nga wesobola okuba ate ng'etambula omukulu Alimpa Ronald okuva mu Christmas okuva mu season festive season yonna omukulu ona promoter abadde agezaako okumunoonya bakkaanye ku disco zino ze baayokya n'ebintu byonna ebyalufiiramu omukulu Alimpa Ronald ye ng'agamba oba oli awo ebintu byaggwa ate nze ndi munene biki ensonga zonna nga we zaggweredde kati ono promoter yasobola okuba ate ng'atekka ekivulu kino kwegenda ku poliisi yayita mu mateeka amatuufu n'ategeeza nti Alimpa Ronald namusasula akasente n'agaana okuyimba era mu gaana okuyimba disco zange ne bazoonoona ebintu bayonoona ebintu bingi nnyo era ekiwando walanti eno bagifulumya nga 15 mwezi ogwokusatu nga banoonya Alimpa bamusanga wonna oba mu ddwaliro obawa bamusanze afunyemu olungubanguba kwe kumusanga saidi z'emakindi eyo ekiwandiiko kino kiraga Alimpa Ronald alina okusasula obukadde 120 ku bintu ebyayonooneka disco gye baayokya n'ebintu byonna ebyalugenderamu bannanga ani ali ku Alimpa Ronald kubanga abadde agezaako okufuluma naye baaba tebamuli mulungi abajjukira obulungi nga tuzeeko emabega ekivulu kino Alimpa Ronald yalema okuba ate ng'atuuka mbudde baayokya disco era mu mbeera okwokya disco yali bweti mizindaro yona ebyaza kwemba generate ndizo kwemba generate ndizo unka sitebichiriza yoko ndahari abatwara iki generate nkarabana uri kaba byosi karaba yayi uri omwana nabasa kusya debi yayi byakusinda kabesi da besi ali yayi baliyo nibatwara okitegedde awo nno ng'abaana bookyezza disco yonna biweddewo opromota era embeera gy'abaddemu nga si nnyangu myezi ena gyonna abadde agezaako okunoonya Alimpa Ronald ne management ye nga beefuula mbu ate bo oba oli awo embeera tetambula bulungi ate biki Alimpa mbu ali mu ddwaliro aliwa n'agamba kale waanaaviira mu ddwaliro ekiwandiiko kijja mulinda era abajjukira omukulu gwe bayita Nobat Events nga bwomanyi Nobat Events yabuukira Alimpa ng'amanyi oba oli awo anaamufunamu endongo ssente naye baaba yatandikira mu bizibu era omukulu Nobat Events yavaayo n'ategeeza nti ekivulu ekyo ng'agamba leeta obujulizi bayinza okuba babigatta bugasi ne disco tebagyokyangako tebyaliyo kati bamukutte yakkiriza no promoter amagezi genyinza omuwa aclaimingira ebintu ebyo nze nga nze njogeddeko naye in fact azze Kampala zibyensoso mubuuza ng'omutali professional mugambye ndeetera evidence ngeri mu video bulungi nnyo because eno era gye tulimu ya .com smartphone ziri everywhere va mu video gye bakuŋŋanyiza kasasire bali wali ne bakumako akabiri okiwulira kati promoter weyabigattagatta omukulu bamugamba nti mbu yakuma just yanoonya kasasiro n'ayokya ebintu nga tebyali bidongo ey'obujulizi obutuufu kwe kubutwala ku poliisi ne kooti nesobola okuba ate nga baweereza walanti Alimpa Ronald okufuluma olunaku olwajjo yakwatiddwa $120,000 oba asasule disco y'omusajja agiteeke wali amuleke omukulu ono ategeezezzaako nti agala okumusiba paka waakiri bamuwe bbeiro nga ebivulu bya Easter byonna biwedde okitegedde tewali jjajja kuyimba katulabe Alimpa Ronald gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza yagamba nti bwe yali atuuka saidi z'Erakai baamuwamba banna muli nasula Masaka nga 25 n'enjo nga 26 n'enkuligaba nsalawo nsuleko ewange n'enkati nkya ekyatuukawo simanyi sisobola kugamba nti mmanyi olunamanya mbeera ki wabula nalabira awo
ndaba embeera eri bwetyo, ndaba kukyusa emmotoka. Basibitegeera nga omanyi bizinesi zino bizinesi zirimu abantu betandiyisenga kandi bayise bakibanda mu ndongo eno abantu abatali baddala. Kitegedde Alimpa agamba nti baali si baddala mu ndongo, naye ensonga ziraga nti Alimpa yaweebwa ssente ye n'alema okuba ate ng'atuukiriza. Kati bamunenya omusango okuggyako ssente mu lukujjukujju. Gweyefuula omuyimbi ofunye ssente, kati ensonga zezo Alimpa akyali mu nkomyo. Banamuwera beyiro, ndivayo nenkubuulira naye ku kagaali ke bamusibidde kubanga g'amateeka tegamanya nti oli mulwadde, kubanga ssente bazikuweera oli mulwadde, naye ali mu nkomyo. Alimpa Ronald ensonga zeezo bamukutte ng'ensonga ziggwera Rakai kubanga ye yaloopye omusango. Bwe bamukwatidde Makindye okumutwala ekatwe ng'omusango olina kuggwera Rakai, yasobola okuba ate nga omukulu ono Alimpa Ronald aguddiza oba oli awo.